Olunaku lwaleero twagala kugamba bangi luli twaga nti nga tonnagenda olina by'olina okugira ki kakati olwaleero biki by'ogenda nabyo ng'ogira ki kuba we twamalidde ejjo twakakasiza tuli baakugira ki waliwo akyawakanya ekyo bangi waliwo akyawakanya ekyo tuli baakugira ki kubanga Eseza yagambye nti naagira ki bwe ndizikirira ndigira ki statement eyo tetera kuba nnyangu era mbadde ngezaako okwekebejja abamu ku batonda baatumye mubaddemu engeri y'okutya n'okugaana okugira ki bayibuli yo mubaddemu engeri y'okutya n'okugaana okugira ki bayibuli yo ogirina mu kitabo kya Kuva essula ey'okusatu waliyo ani eyo oba bangi waliyo Musa mu ssula ey'okusatu olunya olw'13 bw'oba onsooseeyo soma. Musa n'agamba Katonda nti laba bwe ndigenda nze eri abaana ba Isirayiri ne mbagamba nti Katonda wa bajjajjammwe yantumye eri mmwe nabo balyogera nti erinnya lye y'ani ndibagamba ntya Katonda n'agamba Musa nti ninga bwendi ngira ki bwendi n'ayogera nti bw'otyo ntya Katonda n'agamba Musa nti ninga bwendi ngira ki bwendi n'ayogera nti bw'otyo bw'olibagamba abaana ba Isirayiri nti ndi yantumye eri mmwe. Ene maaso buuka osome essula ey'okuna olunya olusooka obuuka osome olw'10. Musa n'addamu n'ayogera nti naye laba tebalinzikiriza so tebaliwulira ddoboozi lyange kubanga balyogera nti Mukama teyakulabikira. olw'10 lindako Katonda amaze okwennyonnyolako ennyiriri awo byonna bigize eki byonna n'amulaga ebiribeerayo. Musa n'amugamba sijja kugira ki kubanga bwe naagenda tebagenda kugira ki. olw'10 Musa n'agamba Mukama nti ayi Mukama nze siri muntu wabi. olw'10 Musa n'agamba Mukama nti ayi Mukama nze siri muntu wa bigambo okuva ddi na ddi newankubadde okuva lw'oyogedde n'omuddu wo kubanga soogera mangu n'olulimi lwange luzito. Ayina ebyokwewolereza wangi nammwe muyina ebyokwewolereza. olw'13 n'ayogera nti ayi Mukama tuma nno nkwegayiridde mu mukono gw'oyo gw'oyagala okutuma. Nze ngira ki nta tuma omuki kubanga amanyi kyekitegeeza okuddalwa engeri gye yavaayo bwagigira ki newankubadde wayise emyaka 10 ameka agasinza kuddawa nyinza okusangayo kamani emyaka 10 ameka agasinza kuddawa nyinza okusangayo kamani. Nenjogera ku kamani otegeera nti Falaawo oli ayinza okuba nga yagira ki nga yafa naye nga waliyo muzzukulu waani gwe baabuulira bye nagira ki siyinza kuddawa. Tugende mangu kubanga yo si yeresoni yange. Genda osome olw'16 n'olw'17 so va ku lw'14. Obusungu bwa Mukama ne bububuukira Musa n'ayogera nti Alooni Omuleevi muganda wo taliiwo manyi nti ayinza okwogera obulungi era laba ajja okusisinkana bw'ali kulaba alisanyuka mu mutima gwe naawe oli mugamba era oliteeka ebigambo mu kamwa ke nange ndibeera wamu n'akamwako n'akamwa ke ndibayigiriza bye mulikola naye alibeera wamu n'akamwako n'akamwa ke ndibayigiriza bye mulikola naye
olibe naye alibeera mutegeezawo eri abantu bo era alikubeerera akamwa naawe olimubeerera nga Katonda naawe olitwala omuggo guno mu mukono gwo gw'olikoze obuki. Katonda bw'atutuma tatugira ki? Tatulekerera newankwadde omulimu gulabika ng'omuki. Omusajja omulala bamuyita Isaaya mu ssuula ey'okuna olunya olw'11 okutuuka ku lw'14. Isaaya kuna soma mu Bayibuli eno eyakisosonkole ku peegi 7:3 agamba Isaaya 6 olunya olw'6 olw'8 n'olw'9. Isaaya 6 olw'8 n'olw'9 agamba ekinkoze bulungi okumanya nga teruliiko. Omu ku baserafi n'alyoka abuuka n'ajja gye ndi ng'alina eryanda eryaka mu ngalo okumanya nga teruliiko. Omu ku baserafi n'alyoka abuuka n'ajja gye ndi ng'alina eryanda eryaka mu ngalo ze lye yali ajje ku kyoto n'ennamagalo. Olw'omunaana ne mpulira eddoboozi lya Mukama nga lyogera nti n'atuma ani era anaatugendera ani? Ne ndyoka njogera nti nze nzuuno ntuma nze. Lindako kale olw'omusanvu lwali lugamba lutya? Olw'omusanvu n'alikomya ku kamwa kange. Nedda ddako katono emabega. Tandikire n'emisingi gy'emiryango ne ginyeenyezebwa olw'eddoboozi ly'oyo eyayogerera waggulu, ennyumba n'ejjula omukka. Ne ndyoka njogera nti zinsanze kubanga nfudde, kubanga ndi muntu wa mimwa egitali mirongoofu era ntuula wakati ku bantu ab'emimwa egitali mirongoofu, kubanga ndi muntu wa mimwa egitali mirongoofu era ntuula wakati ku bantu ab'emimwa egitali mirongoofu, kubanga amaaso gange galabye kabaka Mukama ow'eggye. Isaaya naye agezaako kwewolereza. Mukama amulaze obukulu bwe nga Musa bwe yamulaga obuki. Kati aga ndi muntu ow'emimwa egitali miki n'abantu bentuulamu si baki. Namugamba nti ekyo kyekyo kwewolereza. Serafi n'akwata eryanda n'alijja ku ki? N'aliisa ku mimwa gy'ani ne litamwokya. Namugamba nti obutali buki bugize ki? Kyava abuuza ekibuuzo nti kati n'atuma ani? Isaaya n'ayanukula nze nzuuyo gira ki? Mukama ayagala baana agira ki? Wakati mu kunyigizwa, wakati mu kutya gye tugenda okugira ki? Mu balirwana abo be wanyiiza edda be wattira enkoko zaabwe kubanga zaali ebiki. Baana agira ki? Wakati mu kunyigizwa, wakati mu kutya gye tugenda okugira ki? Mu balirwana abo be wanyiiza edda be wattira enkoko zaabwe kubanga zaali ebiki. Gy'ayagala ogire ki? Eritusisinkanyayo omusajja Yesu gwe yagobako emiki naga ndi Yesu n'agenda nga nani? Naga ndi addayo ewa mu kibuga kyawa otegeeze Katonda byakugize eki si byangu. Yeremiya essuula 1 olunya olw'okuna okutuuka ku lw'omukaaga. Agamba nti ebigambo bya Yeremiya mutabani wa Kirukiya ow'oku bakabona abaali mu Anasosi mu nsi ya Benyamini eyajjirwa ekigambo kya Mukama mu mirembe gya Yosiya ow'oku bakabona abaali mu Anasosi mu nsi ya Benyamini eyajjirwa ekigambo kya Mukama mu mirembe gya Yosiya mutabani wa Amoni kabaka wa Yuda mu mwaka ogw'e13 ogw'okufuga kwe, era kyajjira mu mirembe gya Yekoyakimu mutabani wa Yosiya kabaka wa Yuda. Yeremiya essuula 1 olunyiri okuva ku lw'okuna okutuuka ku lw'omukaaga. Awo ekigambo kya Mukama ne kinjijira nti bwe nnali nga sinnakubumba mu lubuto nakumanya, era nga tonnava mu lubuto nakutukuza, nkutaddewo okuba nabbi eri amawanga. Olw'omukaaga. Awo nze ne ndyoka njogera nti woowe Mukama Katonda, laba siyinza kwogera kubanga
ndi mwana muto. Alina ebyokwewolereza. Laba siyinza kwogera kubanga ndi mwana muto. Alina ebyokwewolereza. Bangi naye Katonda bw'azze okweyanjula amugambye atya? Bwe nali nga sinnakutonda mu lubuto nakugira ki? Bwe nali nga sinnakubumba ne nkulonda ne nkuteekawo beere nabbi eri amaki? Yeremiya n'azuula ekyokugira ki? N'agamba ndi muki? Katonda n'akkiriza okwewoleza kwa Yeremiya mu lunya olw'omusanvu. Nti naye Mukama n'agamba nti toyogera nti ndi mwana muto kubanga eri bonna gye nnaakutumanga gy'onoogendanga era kyonna kye nnaakulagiranga ky'onooyogeranga. Katonda terina mulundi na gumu bangi tazuukuka buzuukusi n'amagamaga abagira ki? Tazuukuka buzuukusi n'amagamaga abagira ki? Mumpitire gundi oyo mumuleete. Agenda okukulonda ng'amaze okwetegereza, agenda okutuma nga gwe muntu omuki? Musajja mujjuka gwe bayitanga Yona bangi. Yona bamulonda yamugamba agendewa. Yona yali amanyi bulungi ekibuga ky'e Nineve n'ebikirimu n'obubi obukigira ki? Era Yona nga mu bwongo bw'abuuza ati naye Katonda ono asala emisango egy'amazima lwaki tazikiriza bantu baawa? Katonda n'akizuula nga Yona ye muntu omuki? Era mujjukira mu mboozi za Yona bwe banga amalizaga nti nakumanya. Era mujjukira mu mboozi za Yona bwe banga amalizaga nti nakumanya. Olusaasasa n'olusaasizi yensonga lwaki nali nziruse mu maki? Naye nga bamutwala oyo bamutwala lwa mpaka. Gye twamaliriza jjo mu ssuula ey'okuna eya Eseza. Eseza essuula ey'okuna tujja kusomayo olunya olw'e 11 olw'obudde n'olw'e 16. Agamba 16. Eseza essuula 4 osooka osoma olunya olw'e14 obuuka osoma olw'e16 kuba obudde. Kubanga bw'onoosirikira ddala mu biro bino. Osoma olw'e16 kuba obudde. Kubanga bw'onoosirikira ddala mu biro bino kale okulokoka n'okuwona kuliva awalala eri Abayudaaya. Naye gwe n'ennyumba ya kitaawo balizikirira. Era ani amanyi obanga ozze mu bwakaddulubaale olw'ebifaanana bwe bityo? Mulodokaayi naye agezezaako okusiigawo ekifaananyi olw'embeera bwegira ki? Yeetaaga okubaako akwata embeera nga bwegira ki? Eseza n'amugamba nti okimanyi, okitegeera bulungi, ennaku zino 90 teri akkirizibwa kuyimirira mu maaso gaani okuggyako kabaka gwaguloledde omuki? Embeera ogiraba wangi? Bano abakyala ababeera mu ffumbiro ebinyeebwa oba amata bigira ki? Okola ki? Bangi bigira ki? Okola ki? Bangi kyava akwata gomesi oba ekikubiro n'asitulako essefuliya ebimwokya engalo ne bimija ki? Kubanga alina obbitaasa mu mbeera efaanana etya? Bw'agamba okuzikiza omuliro biggwamu, bw'agamba okunoonya ebisaaniiko biri wala. Mbeera ya okutaasa ki? Bamugambye nti bw'osirika mu biro ebifaana bitya? Naye manya embeera gy'ogira ki? Onyole 16. Agamba nti genda okuŋŋaanya Abayudaaya bonna abaliwo mu Susani munsiibire, so temulya newankubadde okunywa ennaku 3 emisana n'ekiro. Era nange n'abawala bange tunaasiiba bwe tutyo. Bwe ntyo bwe ndiyingira eri kabaka ekitali kya mu mateeka, era bwe ndizikirira
ndizikirira. Bwe ndizikirira ndigira ki? Ekitali kya mu mateeka. Era bwe ndizikirira ndizikirira. Bwe ndizikirira ndigira ki? N'olwekyo Mukama bw'ayita ayagala abantu abamaliridde, abali determined, abatakyalina byakwewoleza. Ebizibu byonna Katonda abimanyi. Amanyi nti olina sukulu fiizi z'abaana, amanyi landiroodi akubanja, amanyi n'ettaka lyo baalitutte, amanyi obuzito bwa looni wangi, amanyi yuwe single parent. Ekyo takimanyi, weetaaga kukimunnyonnyola. Akimanyi nti oli nnamwandu, akimanyi nti oli nfuuzi, naye weerabidde nti olina taata omunene. N'akutuma n'okuŋŋaanya kasasiro yenna ow'okugira ki? N'omuyiwa mu ki? N'okakasa nti olina ensonga ennambulukufu ey'amazima ekugaana okugira ki? Nabadde ensonga ennambulukufu ey'amazima ekugaana okugira ki? Nabadde nsoma mu Bikolwa by'Abatume essuula ey'ekkumi. Tobikula. Nabadde nsoma mu Bikolwa by'Abatume essuula ey'emmeka? Ng'okusaba kwaliwo ku ssaawa 6:9. Naye ati we tutuukidde ku 7 nga ndaba abatandise okusaba. Bikyuse bukyusi kiki? Aba 7CD baakakwata nti basaba ku ssaawa ey'okumeka? Peetero ye yayingira okusaba ku y'omumeka? Kaakati abasaba ku y'omusanvu tubakole tutya? Tubawe mukisa basabe luba tubagaane kusaba? Ate si kibi kutataaganya agira ki? Okujjako asumagira. Kati twagala twawula ebibiri. Mulirwana awo asaba oba okujjako asumagira. Kati twagala twawula ebibiri. Mulirwana awo asaba oba asumagira. Oli bamutunuzaako kamera bw'ati bangi naga nti ffe abya PhD awo mba ndowooleza eggwanga. He was a doctor and a member of parliament. Ne bamutunuzaamu ki? Naga nti nabadde sisumagira, naye nabadde ndowooza nga ndowooleza eggwanga. Omuntu ayinza okuba mu kiseera ekifaana bwe kiti, n'embeera gye twogeddeko nti abantu balina okugenda ate kulimu obukambwe gye bagenda si waki? Naga nti ekiseera kino no kyetaaga okugira ki? Okusabira ekkanisa. Gwe n'olowooza nti agize eki? Kati twawula okusabira ekkanisa. Gwe n'olowooza nti agize eki? Kati twawula tutya? Asumagira kwagira ki? Muteesa mutya bwe tugenda paka ssaawa 9 puroguramu z'olweggulo zinaabaawo bangi, oba tukome wano mugende mulye emmere mu bwangu bwangi, tukomewo tukube kalamba. Jo twabadde tubuzaayo eddakiika zaffe 3. Hey. Hey. Isaaya essula 8 olunya olw'omwenda okutuuka ku lw'E13 eyabaddewo twalusomye. Isaaya essula 8 olunya olw'omwenda okutuuka ku lw'E13 bw'okebera mu notisi zo mweruli. Njagala kuggumiza lunyiriri olwo. Soma Isaaya essula 8 olunya olw'omwenda okutuuka ku lw'E13. Muyogaane mwe amawanga, mulimenyekamenyeka era mutege amatu, mwe mwenna ab'omu nsi ezeewala. Mwesibe mulimenyekamenyeka, mwesibe mulimenyekamenyeka. Muteese ebigambo wamu, birizikirizibwa.
mwogere ekigambo tekiriyimirira kubanga Katonda ali wamu naffe. Katonda ali wamu nanyi naffe. Muteese bye mwagala okugira ki? Mwekumme ku muntu Mukama gwagize eki? Agambye tebigenda kugira ki? Ekitabo kya Eseza ekyakindeesezza lesoni emu yokka nti Katonda tazinduukirizibwa. Tagira ki? Tamanyi kye bayita accident. Alaba ebirabe nga mwe muyita ba accident n'okwewuunya ogira ki? Baakola byonna Kamani n'ateekateeka byonna naye ng'anywera ddala ku nsula esinga obuki? Sitaani aze ng'ateekateeka byonna ekigendererwa eki? Kusaanyaawo kanisa ya Katonda. Ekitabo kya Eseza kyatulaze nti Katonda Sitaani ng'enteekateeka ze zonna ziweddeyo, n'ennaku z'omwezi ng'amaze ozirangirira, n'ebigenda okukolebwa byonna nga biwedde, n'abagenda obituukiza nga babawadde ebikozesebwa byo. Mukama alyoka abwatuka omulundi ogwo. Yesu kyayogerera ku musaalaba naga nti kigize eki? Akiddemu Katonda omulundi omulala nti kigize eki? Kubanga Yesu bw'agamba nti kiwedde kyayitegeeza nti enteekateeka y'obulokozi egiddwako akaki? Era lwe lugendo lwe tutambuliramu, olujja oluggule olwogerwako mu kubikulaga nateeka mu maaso g'olujja oluki? Omuntu yenna lwatayinza kugira ki? Kubanga nalaba ng'olina amaanyi maki naye n'ogumiikiriza. Ne Yesu bw'anaasituka n'ava ku ntebe yaki naggalawo, tewagenda kubeera ggulawo. Kyava atukubiriza mu Lukanda nti mufube okuyingira mu mulyango omuki? Kubanga nnyinimu anaatera okugira ki? Kyenva nkusaba omwagalwa, gwali wano tokkiriza kuggalirwa bweru, tokkiriza kuggalirwa luddawa. Eseza yatulaze nti akaseera ke tulimu kaki? Essaawa yonna abalabe batugira ki? Batuzingako ne batwetooloola. Naye amawulire agasinga obuki nti omulabe bw'anaazingako bw'ati ng'amaze okutwetooloola, wakati muffe waliwo agira ki? Bamuyita ani? Nabagambye abasajja bali be babasuula mu kikomi eky'omuki, basanga Yesu atudde ng'abagira ki? Isaaya 43. Olabyeyo? Somerewo nnyo olusooka n'olwokubiri. Naye kaakano bw'atyo bw'ayogera Mukama. Ani? Bw'atyo bw'ayogera Mukama. Ani? Mukama. Aha. Eyakutonda ggwe Yakobo, era eyakubumba ggwe Isirayiri, nti totya, kubanga nakununula, nakuyita erinnya lyo oli wange. Gende maaso. Soma olwokubiri. Bw'onooyitanga mu mazzi n'abeeranga naawe, ne mu migga tegiri kusaanyaawo. Bw'onootambulanga okuyita mu muliro toosirirenga, so n'omuliro tegulyakira ku ggwe. Bw'atyo bw'agira ki? Nti oyinza okuyita mu mbeera ng'erabika ng'omuliro omungi ogugize eki? Naye agambye tegulyakira kwani? Simanyi oba Sedduraki Mesaki ebigambo ebyo baali babitegedde bulungi. Ti bw'onooyitanga mu mbeera efaanana ey'amazzi amaki, n'emigga tegigenda kugira ki? Lwa nsonga ki? Nakuyita erinnya lyo oli wange.
nga bandibadde basanyufu abategeera ebigambo ebyo. Awo lwatuuka temwerabira eddakiika zange nziraba. Awo lwagira ki? Nga waliwo omulenzi musambi wa mupiira nnyo. Ttiimu ye ng'ejja ewangula eva eno wansi, yeyise ku zooni, yeyise ku disitulikiti, etuuka waggulu ku ki? Ku national. Wiiki 2 ezaasembayo nga beetegekera final, omuvubuka teyalabikako ku kisaawe kutendekerwa. Ku lunaku olusembayo nga kooki asengeka banaagira ki? Ne bamuleka ebweru. Kyava ajja neegayira kapiteni naga nti okusamba kwange omupiira okumanyi, newankubadde sibadde ku training, mpa omukisa guno gwokka nange nsambe ku final. Sajja n'amutunuulira n'amugaa nti omanyi gye tuvudde n'erinnya lya ttiimu yaffe tukolerera lituuke ku ki? Tetwagala kukolerawo nsobi yonna. Tobadde mu training okumala ekiseera ekyo. Namuga nkwegayiridde nzikiriza ku mulundi guno ompa omukisa. Namuga nti bwe naakuwa omukisa n'otuyuwayo sisigazza mulimu. Namugamba nkusaba ompa omuki? Mukwegayirira okungi ennyo. Sajja ono n'amuwa omuki? Naye mbu omuvubuka omupiira gwe yazannya ku luno yali taguzannyangako bukyasambira ttiimu eno, ng'alinga aliko omuki? Kwatanga omupiira bw'ati tunuza mu katimba nga ggoolo. Yagiranga bw'ati okunula mu katimba nga ki? Bonna ne beewuunya. Kiki ekyabaddewo? Omupiira nga guwedde era nga bawangudde. Bannannyini ttiimu, kapiteni, ttiimu manager ne kooki ne bamuzza ebbali. Nebuuza kiki ekyakutuuseko ng'osambye omupiira gwe tutalaba bulijjo. Naye nti bulijjo nzija ku kisaawe. Olaba waggulu wali ku paviliyoni entebe y'enkalu bangi, taata wange mbadde nzija naye ng'atuula awo naye nga muzibe, nga tandaba bwe nsamba muki. N'ennaku nnyo eziyise taata wange yafudde ne muziika, era kyekyannemesa okujja ku ki. Naye nnyina taata ali mu ggulu abadde andaba olwaleero, mbadde nnyina okukola kyonna mumatize. Do you have a father in heaven? Alaba byonna ebigenda ludda wa? Afaayo. Lwaki tozannya mu ngeri ekakasa nti taata we gy'ali akugira ki? Kubanga ono yasambanga ennaku ez'emabega nga taata we muzibe, tasobola kulaba bigenda ludda wa? Tayinza na ku appreciatinga ki? Ne bwe yamanya nti taata appreciatinga ki? Ne bwe yamanya nti taata wa muziise n'amanya nti ayina taata agira ki? Tulina obukakafu nti bye tukola tulina taata alaba era afaayo, atulina byonna ebigenda ludda wa? Kyavutaga nti bateese bye baagala okuteesa, boogere bye baagala okugira ki? Tebagenda kutugira ki? Kubanga tulina taata ali wamu naani? Simanyi lwaki ekitabo kya Isaaya kyannyumidde nnyo. Isaaya 48:17 okutuuka 19. Isaaya 48:17 okutuuka 19 agamba
bw'atyo bw'ayogera Mukama omununuzi wo omutukuvuzi wo omutukuvu wa Isirayiri nti nze Mukama Katonda wo akuyigiriza okugasa. Naga nti bw'obanga osoma Bayibuli weetegerezanga nnyo ebigambo ebyagala okufaanagana nga babisengesebwamu oba ebifaanagana nga babigira ki. Ddamu osoma olunyiri olwo babiwulire. Bw'atyo bw'ayogera Mukama omununuzi wo omutukuvu wa Isirayiri nti nze Mukama Katonda wo akuyigiriza okugasa. Genda maaso. Akukulembera mu kkubo ly'abo mu kkubo ly'oba oyitamu. Akukulembera mu kkubo ly'oba ogira ki? Ly'oba oyitamu. Singa wawulira amateeka gange kale emirembe gyo gyandibadde ng'omugga n'obutuukirivu bwo ng'amayengo g'ennyanja, era n'ezzadde lyo lyandibadde ng'omusenyu n'abendaayo ng'empeke zaagwo. Erinnya lye teryandisanguliddwa so teryandizikiridde mu maaso gange. Ddamu osoma ebigambo ebyo bimala songerako ku ebyo. Bw'atyo bw'ayogera Mukama omununuzi wo omutukuvu wa Isirayiri nti nze Mukama Katonda wo akuyigiriza okugasa, akukulembera mu kkubo ly'oba oyitamu. Singa wawulira amateeka gange kale emirembe gyo gyandibadde ng'omugga n'obutuukirivu bwo ng'amayengo g'ennyanja, era n'ezzadde lyo lyandibadde ng'omusenyu n'abendaayo ng'empeke zaagwo. Erinnya lye teryandisanguliddwa so teryandizikiridde mu maaso gange. Amiina. Mukama omutonzi omununuzi akuyigiriza ebigira ki? Singa wawulira ki? N'okola ki? Tobikkawo awo. Njagala tubiddemu buuza ebyo byokka. Kambiddemu ogusembayo. Bw'atyo bw'ayogera Mukama omununuzi omutukuvu wa Isirayiri nti nze Mukama Katonda wo akuyigiriza okugasa, akukulembera mu kkubo ly'oba oyitamu. Nti singa wawulira amateeka gange kale emirembe gyo gyandibadde ng'omugga n'obutuukirivu obwo ng'amayengo g'ennyanja, n'ezzadde lyo lyandibadde ng'omusenyu gw'ennyanja, n'abendaayo ng'empeke zaagwo. Erinnya lyo teryandisanguliddwa so teryandizikiridde mu maaso gange. Waliwo alina ey'oluzungu okumpya? It's King James Version. Isaiah 48, verse 17. 17, 18, and 19. Okay. Thus says the Lord. Thus says the Lord, your Redeemer, the Holy One of Israel. I am the Lord your God, which teaches you to profit, which leads you by the way to profit, which leads you by the way that you should go. 18. Oh, that you had hearkened to my commandments, then had your peace been as a river, and your righteousness as the waves of the sea. 19. Your seed also had been as the sand, and the offspring of your brothers like the grave thereof. His name should not have been cut off nor destroyed from before me. Mukama wo mukisa ebigambo ebyo. Njagala okaayanire mukisa ogwo. Era ngenda kusaba ofukamire ku maviivi golowooze. Ogira ki? Ofumintirize yagambye nti singa
wawulira amaki by'okaayanira. Ofumiitiriza yagambye nti singa wawulira amaki by'okaayanira nandibadde mbireese. Emikisa gyo gyandibadde gigize eki? Kubanga ye Mukama akuyigiriza ebikugira ki? Mukama bampeera omukisa. Fukamira ku maviivi osabe, otegeeze Mukama ebigaanyi, kubanga ye Mukama akuyigiriza okugasa. Y'alina okulaga ekkubo ly'ogwana okuyitamu. Mwe 18 manyi nga muffe wano waliwo abantu ab'enjawulo. Manyi nga muffe wano waliwo abantu ab'enjawulo Katonda yebaleese olw'ekigendererwa, ng'abantu abo ekyabaleese baagala kugenda mu ggulu, naye nga tebaagala kusubwa mukisa gwa kugenda luddawa. Nga bw'omaze okuwulira ebigambo bino ogamba Mukama tompitako, njagala kwegatta ku kibiina ky'abagenda mu ggulu nga mbatizibwa nga Yesu bwe yabatizibwa, nkuume Sabbiiti ey'amazima. Bw'oba oli omu ku abo, nsaba oyimirire ku magulu go, tambula mpola mpola, jangu wano maaso. Yoga nti Yesu, okusinza ku byentegedde Katonda ne byempulidde, siina ngeri gye njawukana na Katonda oyo. Njagala kukola ndagaano naye nga mbatizibwa, nkuume Sabbiiti ey'amazima. Siina ngeri gye njawukana na Katonda oyo. Njagala kukola ndagaano naye nga mbatizibwa, nkuume Sabbiiti ey'amazima. Sooka olindeko katono nkigiza obeere ng'oluteekateeka. Nsaba omuntu awe naga nti Yesu, nze njagala kubatizibwa negatte ku abo abagenda mu ggulu. Jangu mu maaso. Mukama akuwa omukisa mwannyinaze. Jangu mukwano gwange nti njagala kubatizibwa negatte ku kibiina ky'abo abagenda mu ggulu. Byentegedde binkakasizza nga ye Katonda wekka alina omukka ogw'obulamu mu ngalo ze. Jangu. Mu ngalo ze. Jangu. Nga nti Yesu, ekibaawo kigire ki? Naye nze ebyokugenda mu ggulu siteesa, nyina kugenda nga bwe kigira ki? Jangu weetwalire omukisa guno. Wayinzawo okubaawo omulala gwe wabatizibwa era mu kkanisa obaddemu ennaku eziwera, naye nga bwewekebera bwegira ki? Okuggyako erinnya nga bwewekebera bwegira ki? Okuggyako erinnya ly'okubanga lyasigala mu kitabo kyaki? Walekamu linnya gwe n'ogenda. Naye nti Yesu, Mukama njagala kukomawo. Njagala kuzza bujja bulamu bwange. Nve mu kamiitingi eno nga ntambula bujja ne Yesu wange, naawe jangu. Abo abantu b'otunuulira bootya, Katonda amanyi bingi okusinga abantu abo bye bamanyi. Toyina ky'oyinza kukweka Katonda.
jangu mu maaso Musumba akusabire mu kusaba okwenjawulo ofune amaanyi. Tolina kyoyinza kukweka Katonda. Jangu mu maaso Musumba akusabire mu kusaba okwenjawulo ofune amaanyi agana kusobola okukuuma ng'oli muvumu. Teweetaaga kuba na bibi bingi okusubwa eggulu. Teweetaaga kuba na bibi bingi okusubwa ki? Omwoyo bw'ayogera naawe tokakanyaza mutima gwo, vaayo. Ndakwagaza endalo. Ndakwagaza endalo. Katonda afajjudde ekisa n'okwagala Mukama. Tukwebaza olw'obulungi bwo obutwagazisa okusembera mu maaso go buli kiseera. Tukwebaza olw'okusaasira kwo okutufuula okubeera nga situli badduse naye abayinza okutegeera ekisa eky'okuyambibwa ekiri mu maaso go buli kiseera. Otuwadde ffenna omukisa okubeera ng'obulamu bwaffe buyinza okukwatibwako, okulongoosebwa, okuzigulwa, okuteekebwa kweteekebwa, okubeera mu luse lw'envuma ya okukwatibwako, okulongoosebwa, okuzigulwa, okuteekebwa kweteekebwa, okubeera mu luse lw'envuma ya Katonda. Ayi Katonda ataggwaawo, okutya, okuswala n'ebirala oluusi butikira emitima gy'abantu bo. Naye waliwo bangi abali wano ng'obulamu bwabwe buyaayaana okutuuka wano ng'okuyitibwa kubadde kuli. Naye ayi Katonda tukwebaza olw'omuzaana w'ono n'abaddu bo abawaayo obulamu bwabwe mu ngeri ey'enjawulo nga tebakutiiriridde mu maaso g'abangi okukwata ku bulamu bwabwe obukkiriza okubuzza obujja. Babuwaayo gy'oli kubanga tebaagala kusigala nga bwe babadde. Babuwaayo gy'oli kubanga bategedde ekisa n'okusaasira n'okusonyiyibwa okw'obuwa okuteereddwa mu maaso gaabwe okuva gy'oli ayi Katonda. Babuwaayo gy'oli kubanga bategedde ekisa n'okusaasira n'okusonyiyibwa okw'obuwa okuteereddwa mu maaso gaabwe okuva gy'oli ayi Katonda. Babuwaayo gy'oli kubanga beetaaga okulongoosebwa n'okuluŋŋamizibwa batukuzibwe kubanga balina okubeera abawanguzi. Kituufu tukkiriza nti bwali bwe buti 2019 bwe twali mu camp meeting bangi be twali nabo mu kiseera ekyo, naye nga mu kiseera kino tetubalabako na maaso gaffe kubanga twali abajulirwa nga tubawerekera mu bifo by'okuwummula kwabwe okutuuka lw'ogenda okujja okusala ku by'obulamu bwabwe. Twagala okwebaza nti kubanga tebakutiiriridde ne bawaguza okujja okukola akabonero nti Mukama beetaaga ekisa kyo. Era nsaba obakkiriza ayi Katonda era obasaasire olw'obulamu bwabwe n'engeri zonna obulamu bwabwe ze bufyo. Era nsaba obakkiriza ayi Katonda era obasaasire olw'obulamu bwabwe n'engeri zonna obulamu bwabwe ze bufaananamu mu maaso ga ayi Katonda. Bawambaatire ng'abaana, balongoose ng'abaana, obalangireko omukisa ogwo wayogerako mu Yokaana nti bonna abaakukkiriza waba obuyinza okufuuka abaana ba Katonda. Kebabeere abaana bo olw'okukkiriza erinnya lyo, kebabeere abaana bo olw'okutegeera ekigambo kyo n'okumalirira okukigoberera. Mu ngeri y'emu ayi Mukama lwo n'aba yatudde dda nti beetaaga okubatizibwa. Tusaba Mukama ekigambo ekyo nekituukire ku bo era okusaasira kuno omukisa gubeere ku bo era babeere abaana kubanga okuyita mu Mwoyo Omutukuvu yatulangizaako omukisa ogwo ogw'okuyitibwa abaana ba Katonda kubanga mu ye okutegeera amazima, okutegeera obubi bwaffe n'ensobi zaffe Katonda waffe kyatulwa gye tuli.
Kibatusaba ayi Katonda omwoyo oyo akoze erigera obubi bwaffe n'ensobi zaffe Katonda affe kyatulwa gye tuli. Kibatusaba ayi Katonda omwoyo oyo akoze eri ab'enjawulo akole eri abantu bonna. Tugenda okuva mu camp meeting eno mu kiseera kino we tunaamalirako nga buli muntu yenna obulamu bwe buzziddwa bujja era ng'ekigambo kyo mu bulamu bwe kitudde ku ttaka eggimu olw'okubala ebibala naye nga si lwazi. Tuganye buli muntu yenna Mukama okukuba ttooki mu mutima gwe, buli muntu yenna okwefeffetta okuganya ayi Katonda okujja okuyingira mu mitima gyaffe okulongoosa okuddaabulula n'okuzza obujja obulamu bwaffe. Leero weetuli tukkiriza ne situmanyi byankya, tetumanyi binaddako, tetumanyi naye tusaba ki Mukama olugendo luno olw'obulamu era olugendo olw'okukkiriza buli muntu azze mu lusiisira luno Mukama abeere ng'agenda ddumalako ng'ate muwanguzi. Olugendo luno olw'obulamu era olugendo olw'okukkiriza buli muntu azze mu lusiisira luno Mukama abeere ng'agenda ddumalako ng'ate muwanguzi. Kubanga okuta mu kigambo gye tulabe Katonda akolera mu kyama, tulabe Katonda abeerawo mu mbeera zonna, tulabe Katonda alondoola byonna ebitwa ku bulamu bwaffe. Katonda ateerabira newankubadde nga wayiseewo ebbanga. Tuyinza okuba twerabidde bye twakola, tuyinza okuba tulowoozezza nti ngeri gye byabadde eby'ekiseera ekiyise tebikyayina nsonga mu kiseera kino. Oli Katonda alondoola obuufu bwa buli kintu. Naye tusaba Mukama oteekewo okusaasira olw'emitima, olw'emyoyo, olw'emmeeme ezivunnama mu mitima gyazo mu maaso go nga ziyaayaana olw'okwenenya. Wabeerawo abo ababadde enkonge eri omulimu gwo, wabeerawo ababadde enkonge eri obulamu bw'abantu bo, wabeerawo ababadde enkonge eri abantu okutegeera n'okusumulukuka olw'okugenda mu maaso olw'okubeera ekitundu bulamu enkonge eri obulamu bw'abantu bo. Wabeerawo abadde enkonge eri abantu okutegeera n'okusumulukuka olw'okugenda mu maaso olw'okubeera ekitundu bulamu obutaggwaawo. Katonda waffe okuyaayaana olw'okusonyiyibwa olw'ensobi ezo zonna Mukama okukkirize. Nsaba okuyita mu mwoyo w'omutukuvu Mukama oyongere okwogera n'obulamu bwaffe ffenna, oyongere okwogera n'obulamu bw'abaddu bo n'abazaana bo. Tugenda okuva wano nga ekkanisa yo ezziddwamu omusana ogw'amazima, ekkanisa yo ng'erimu abantu abeeteefuteefu okgenda nga bakozesa emikisa n'ebikozesebwa byonna Mukama bwe badde mu nsi muno. Tulaba abasajja n'abakazi abadde ab'amaanyi mu nsi naye nga baabulidde ensi ne baleka ebintu bye babadde bakoleredde emyaka n'emyaka nga ne mu ebyo oluusi nga n'obulamu bw'abangi babusaanyizzaawo naye nga tebakungudde. Tusaba Mukama otuwe okutegeera nti ensi yo n'okujjula kwayo era otuyise okugenda ate si mu maanyi agaffe ag'omubiri ne mu maanyi ag'omwoyo omutukuvu, nti ensi yo n'okujjula kwayo era otuyise okugenda ate si mu maanyi agaffe ag'omubiri ne mu maanyi ag'omwoyo omutukuvu. Weebaze olw'ekigambo ky'oyisizza mu muddu wo, ekigambo ekyo kikibeere entanda egenda otutwala mu maaso era okubeera abawanguzi. Ogulumizibwe bw'ekitiibwa n'ettendo naffe tulabe omukisa okuta mu Kristo Yesu Mukama waffe. Amiina. Yesu Mukama waffe. Amiina.